ngaba kwasa ekijiro kyammwe musanyukire wamu ate aladisa mpaka kuwulira bubi. Waliwo omulala ayinza okola ekyo? Waliwo kyabaeyo Honorable Sala Chairman jangu nyambeko tutambulire wamu ne abyogedde nsaba mpiseewo kano mukama wange k'otuuse mirembe wegiri tuli bannayuganda Uganda yaffe tukume emirembe. Omuntu yenna takutiisatiisa ng'oli munnayuganda si weewaawo naye saagala kwogera bingi kubanga ebingi minisita akoze eki ate bwe tuva wano bambi njagala mukkirize tulina wala we tulaga ku lokasi endala. Omanyi ono minisita w'abantu omanyi ago gazze kubanga olina kyogenda okutuukiriza ekinene. Amaanyi ago nga wulira kaakati gaali maziga meerere wano. Era baali batugamba temujja wano ne mwogera Yoweri Kaguta Museveni wano. Kakati olwa kukola omulimu gwe tubakozeeko tiimu yange wano nze ne mama Mbabazi wano nze muyita muwala wange najja olwasooka ne ngamba nti kankimale era ne ndagira Dokita Kaggwa akwatibwe n'akwatibwako katono kolo lwenyini nalagira nti abebanja baddeyo era nali ne tiimu yonna era nabalindi nga ne tuddayo nga n'abebifeesi wano baali wano webali wano. Ekyaddirira ate kooti n'ekirinnyamu kuba nabagamba nti next lwenkomawo wano njagala kubanga nambula buli muntu ku kibanja kye nga mulaba emirimu gyakolamu. Kyokka Kaggwa yagenda mu kooti okusooka n'asulayo akantu ne bagamba nti ebintu ebyo byomale. Ne tukkiriziganya ne RDC nti jangu second round eyo Kaggwa aweebwa omukisa okukakasa ebyo byagamba nti bano bonna nabasasula. Era ne tutula ne RDC ne tukkiriziganya nti katuleete State House etuwe anti-corruption team enoonyereze erimu abanoonyereza abakugu bonna ng'ekulembula General Isoke. Era nenzija wano omulundi ogwo ogwokubiri ne MP wamwe Sseggona yaliwo ne tiimu ya security team yonna ya RDC ne tubagamba bannange mutuweeyo omulundi omulala. Katiimu eno ekola omulimu gwayo, tiimu neekola omulimu gwayo. Era tiimu enjaga okulangira kati alipooti emu Brigadier General Isoke tiimu neegamba nti tunoonyereza ne tukisanga nga ku bantu 14 ndowooza 11 bali genuine ba bibanja byabwe era badde ku bibanja byabwe. Investigations verified and established that 11 out of 14 claimants deserve to be reinstated in their respective bibanjas. Namanya ge gali wano: Namboga Lydia, Mire Babire Mutyaba, Kimuli Paul Sekane, Christine Kimuli, Nandawula Theoprestas Alwango, Sebonya Siraja, Kayanga Tifesta, Nabukalu Susan, Isaka Dylan Jombwe, Wanyana Josephina, Sega wa Mesa Kinina Mudu France. Abo ne tujja tubazeeko immediately. Twali tukyali awo, however
twali tukyali awo Kaggwa n'agenda mu kooti n'afuna court order. Kooti n'egamba nti eyimirizaako okussa kino mu implementation tegeeza mu mubeerewo we mubadde nga bwe muli. Kyokka ate ne babagaana okulima. Enterimu kyali tekitegeeza nti temulima. Kyategeeza nti muddeewo mu bibanja byammwe bwe tunaazuula nti temuliiko deni munaavaako status quo. Naye ate ye yakibala nti status quo ye yabaakola ebye nga bw'ayagala ne bakifeesa seeko nga bw'ayagala era ne mukubwa kibooko. Era nkwebaza RDC kubanga obadde ojja abatadde mu kkomera n'obajjayo era abadde akikola kubanga tubadde tuzikira eyoyo naye ate bwe tunaagala nti bamwongere ajja kufaawo wano katumugamba bamwongereraawo naye ng'asigalawo wano. Kaakati kooti yakirangiridde ekijjawo nessaawo odera oda ya kooti egibawo oda ndala. Oda ya kooti nga 9 February 2026 bagiyita Apollo Kaggwa Lutakome yawabira Nambogo Lydia ne 11 abalala bano beesobye kati ate bwe yatwala mu kooti tebalina kudda ku bibanja byabwe nga State House Anti-Corruption Unit ekolebwa General Isoke ekoze investigation negamba nti bano batuufu bebibanja baddeko. Kyakoye n'agenda mukoli n'agamba tebalina kuddako. Kooti negamba nti esooka osirike tubyetegereze. Bagenza okubyetegereza nga kopi nga investigation report ya General Isoke yali ntuufu. Naffe abaali basoose okujja wano okubazaako twali batuufu. N'eryoka eragira nti omusango gugobeddwa. Mu lw'amateeka, the suit is hereby abated. Costs are awarded to the defendants. Abasasule n'okubasasula in a court order. Kakati bwe kino bwe kyafulumye ate ne baba bateganya nate kyandibadde nti mweyingira buyingizi ku bibanja byammwe kubanga court order ebyabyo byonna byonna ebigobye. Naye ate ne babateganya ne twogeraganya ne RDC Mbabazi eyampandiikidde ebbaluwa nti tujjangu tugende tumalirize kye twatandika. Era tulina DPC abadde very busy nnyo byonna byabaddeyo abisazizaamu n'agamba nti nange nzija ku ttiimu mbeerewo era ali wano. Nesekirita ttiimu mwenna mukiraba eri wano. Nina n'abantu bange abalala be mutayinza kulaba naye bonna bali wano. Kaakati nabadde ndi awo ngenda neetegeka okujja ofiisi yange neefuna ebbaluwa eno yabadde received nga 17 March 2026 mu ofiisi. Kaakati ng'esayiningiddwa omuntu gwe bayita Dr. Apollo Kaggwa ng'awaddeko n'abantu bangi nnyo. N'agamba wano nti koogeza n'olinnya ku ttaka lyange leero tufudde ziramu. N'agamba this time it is war tiatandisa olutalo. N'agamba nti therefore wano kagano kaga my coffin is ready, maybe you should prepare yours too, and a few body bags also will be helpful. Perhaps we may then all rest in peace thereafter. N'agamba nti eyinye coffin eri ready nange ntegeke eyange nfune n'ebirala ebibagizo tunasanga emibiri gy'abantu fena tufiire wamu
rest in peace. Ebbaluwa eno bannange tentiisa era teyatiisa. Badde ngamba RDC wali mu ofiisi ye nti nze Katonda bw'eri atonda abantu n'agenda ng'agabanya okutya mu bantu bwe yatuuka ku nze ng'okutya takyalina n'alwekyo n'antonda nga talina ataddeemu kutya. Lwekyo sirina kutya kwonna, Katonda teyanzisaamu kutya. Lwekyo oyitayinza kuntiisatiisa, naye kino kyeyakoze kuba kumenya amateeka. Era ngenda kikwasa RDC nga head wa security are taking a further unnecessary action on this. Kakati kikino kimukwasa DPC ne kopi eyokubiri gina wano kajiwe. Sina other copies, I think. I have only this one. So I also share with them the abatement order. You know. Ate kamwe waliwo ne kopi eno yawandiikibwa registrar nga 19 January ng'ewabira Kaggwa to be in contempt of court. Nayo yino ngenda giwa abakulu bano amanye nti waliwo ebyali bitambudde. Kati eno ekopi yaffe eyalagira nga ekiriyalinga ebyo bye twakola nti abantu bano beesomye baddeyo ku bibanja byabwe era nayo kopi kumuwa abenga agirina for ease of reference. Kakati ekyatulese wano kiwedde oda yaffe eyali eyimirizibwa kati kooti yalangiridde eddewo. Gundi yagamba direct to the General Isoke yagamba era njagala tukigoberere kyomeku. To avoid escalation of conflict among others, it is recommended that restatement be done systematically, giving due regard to previous location and size of the land claimed, and to involve key stakeholders, including the local authorities. Kati, yeyo recommendation ewewa ti RDC abantu buli muntu yenna ng'amuzaayo ku ttaka lye ku kibanja kye ng'obunene bwakyo bwe kyali awatali kubanga waliwo abayinza okwerembekamu. N'olwekyo okuddayo ku ttaka kuli immediate gwakolebwa dda naye kibe nga kikolebwa mu order. Aba local authorities ndabye elsewhere wano oyogedde oteeka okukonsultinga ne RDC mulabire ddala nti oli takwata ate kinene okusingayo kyali kike ate tuleme okuleeta ate conflict endala okulaba nti buli muntu adda ku kikye. Guno sibalirangako ku kitundu emirundi ena. Etaimu yaffe ntono nnyo. Resources za gavumenti nyingi zikoleddwa wano okusitula RDC ne gurupu ye n'amafuta gonna n'ebigenderako. Minisita ne gurupu ye nabo n'abagenderako. Namwe abamawulire bonna. Resources ngeza State House unit neeweereza wano abantu baayo ne balongo reports ne zikolebwa. Court's time yonna neebanga is taken up. Ebyo byonna bikoleddwa kubanga omuntu yekka mu Uganda muno bw'abanga agobeddwa ku kibanja bonna bannayuganda baba bakobeddwa. Evicting one person is like evicting all Ugandans. Kyova olaba nti no resources zenna zikolebwa
okulaba nti ekintu wano kiggwa nga tekiggwa nga obwenkanya bukoleddwa. Era obwenkanya bukoleddwa olwaleero abantu bujaganye ensonga yaani weeri akalulu mwakamuwadde kakati Mbabazi takyajja wano yekka ajja kujanga ne LC waffe bannange ajje wano munjagala mukwate mu ngalo nga nammwe bwenna mulaba mwebaze for job well done kubanga senga tekwali kukola kwegwanyi nyabo wakisojo wayingira yali yaddufu kati sojo otuwa ku kisanja kino yayeru webalege ameze omulimu mungi akalulu Kambabazi kakati ekintu kiwedde ebibanja byammwe bibadidde kooti yasalibwako ekyatulese tukikoze kakati ndoza nzikomyewo akazindaalo kano empuku y'abatemu yeeyo ekiyo yakiteekawo mu bukyamu kubanga ekibanja kya Sseggane teyamuwa yadde olw'ataano so mbadde nsaba mu maanyigo n'obuyinza bwo bwe kiba kivaawo taata kiveewo kubanga kifuuse threat eriba abatuuze mazima okyogedde nga pulezidenti obuyinza bwa security obwa district yabukwasa RDC. RDC akiwulidde kamusaba jemu okujja maaso gammwe ndoza jangu ne DPC. Kyamukisa mulungi ne Deputy Diso waali oli mbadde saamulabye imirako bakulabeko oye Deputy Diso waffe ateese kuyitale waffe w'akakiiko ke tuyita District Security Committee. So nze mbadde nsaba olwaleero minisita message gy'alese ennungi yeebaza ku bibanja kati tulinde kino kya security committee emale kutuula ne DPC ne bano bonna n'abala batazze n'omulamuzi ajja kubaamu then tukomewo ku nsonga endala mulamu minisita. Sijja kumugamba tumuwe time limit naye agamba amangu ddala ekyo tekigenda beyond a week. Enajja kuba nga pasize ndi mubuulizi wa njiri abayana ba Isirayiri bayimirira ku nyanja emyufu Katonda n'agamba temukaaba temutya naye n'olwaleero tebajja kubaako kye bakola kubanga abasekyuite bonna we bali naye ensonga ekwatiddwa ndowooza etuuse. olina ekirala kyogamba sebo oba amazina mukama wange asa ekintu kyammwe anagikwata ndowooza era ogwe Oyo waffe ani omusiraamu awo musiraamu kyali awo musiraamu kyali awo gikuba ekigwe yes ani bannange ndowooza wanali bwe kiwedde mungi eya NRM eyakyusa abantu bonna netukyusa emitima abaali bapaalidde eri kati ffenna tuli mu muvumenti olw'embeera nti kati abantu nawulire twebasanyufu olunaku lwaleero lwaddaaki ekintu kye twali tuludde tukirwanirira kiringa ekitasuubirwa olunaku lweo tukigusiza kiwedde. Pulezidenti Museveni weewale nkyo tukoledde tusiimye wamu ne gavumenti ya NRM yonna netwebaza Maama Mbabazi entalo zonna z'otulwanidde batemu ne batulumba kino ne kibeerawo n'obeera ng'otuyambye tweyanziza nnyo tweyanzike tuli basanyufu nnyo muzeeyi tova ku maini wangaala tuzze mu tusoomoozebwa mu mirundi mingi emisango bagigoba nazzaayo n'ajulira naye ku luno tusooka okwebaza minisita w'ebyettaka minisita Sam Mayanja awamu ne mukitala Mbabazi RDC waffe Wakiso
kye batukoledde ne batukkiriza ne tudda ku bibanja byaffe. Tuli basanyufu nnyo, tusanyuka olw'okuba nti ne gavumenti yaffe ennungi ya NRM okulaba omuntu omunaku owa wansi. Ffe abaali batalowooza tusobola okuwoza ne dokita omusajja omugagga omuyivu nti kaakati tumutuwozezza naye olw'amateeka amalungi agakwasibwa ne tumusinga emisango ne tudda ku bibanja byaffe. Tusanyuka nnyo era mpulira mutima gwe nga ndi musanyufu. Erinnya lyange nze Maria Kabejja, ndi mukyala wange era ano ebanziika kyekibanja kya jjajjaffe. Abali buno kirabika nti bukyabayise okuva nga 9 abadde tannassaayo ki petitioni yonna. Kirabika tuyinza okuba nga tumuwangudde tumusinzizza amaanyi. Minisita ayinza okuba ng'atulwaniridde kuba yatuwa ne looya atuyambye nnyo mu buli kintu kyonna. Twebaza nnyo akakiiko konna akakoze okulaba nti emisango gino gituuka ku nkomerero bwe giti. Abamazigo leesiina n'amaziga bulijjo mbadde ndabikira mu kamera muno nga nkaaba naye olwaleero mpulira essanyu neebaza Omukama Katonda kyatukoledde naddala ate emyezi gino kubanga ku sayidi y'abanaffe abasiraamu bali mu kisiibo naffe abakatuliki tuli mu kisiibo. Nyaffe Biikira Maria tukulembedde emisango ne gigwa mu mwezi guno. Twebaza ku bibanja byaffe kubanga wano we tuziikibwa era we twazaalibwa. Tetumanyi kibuga kirala kyonna wabula tumanyi Kakunyi. Twebaza minisita ne pulezidenti ne RDC abatulwaniriddeko kubanga babadde nga batutikka kabangaliza polisi ne batusiba ne batujjayo. Tuba tumaze okuwangula omusango ate n'ateekayo obulungi obulala. Naye neebaza nnyo pulezidenti okulaba nga naye ayongeddemu amaanyi. Obuzibu bwe tubadde nabwo ffe ng'abakulembeze tubadde mu buzibu bw'amaanyi kubanga bo ng'abo abali ku bibanja babadde basalawo najja n'agamba omusayiningire kate nga tonnaba kufuna lukusa nga kati minisita bwazze n'atangaaza ate agenda naye anyiise ate naawe nga tosobola kusayininga olw'okuba tekiba mu mateeka. Kale okutema kubaddewo ng'era kuva ku gurawundi olw'ensonga kubadde kubeerako enjuyi bbiri. Kubeerako ab'ebibanja ne kubeerako ekyuyi ekimu nga kya Dokita Kaggwa. Kati awo babafuna obutakkaanya nga bayotema era ebyo ebimu bibadde bigendera ddala paka ku poliisi nesobola okukkaanya nabo oba okuzikiriza akajagalala akabaddemu. Erinnya Mpinga Spirito ssentebe Kakunyu LC1. Amannya nze Kimbugwe Emmanuel nga ndi mutuuze w'e Kakunyu era minisita tumwebaza nnyo kyatukoledde bannange. Omusajja atufuukidde ekizibu aleeta bakifeesi awooninga minisita omulamba Jeno Isoke amuwooninga baleete kofini naye kiraze minisita tutiisibwatiisibwa. RDC tusaba mututaase ku kiyumba ekyo kiri awo waggulu makifeesi mwe bafubutuka ne batawaanya abantu mu buli mbeera yonna. Naye tusaba RDC DPC mubeere ku nsonga eno ebe y'amaanyi nnyo ku bakifeesi abo bafuuse ekizibu bakuba abantu bakwata abakyala ebintu bye twavaamu mu mbeera ez'edda bibakomyawo mu budde buno oyo Kaggwa. Naye tusaba mututaase minisita kyotukoledde olunaku olwaleero kirungi nnyo tukikwebaliza era jjajja omutulabirenga ddala ku kisanja kino ekyoyiseeku.